Abalamuzi ba Uganda bali ku kyokya bakiguddeko ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Bali ku kattu oluvannyuma lwa omukyala looya Sarah Bireti okuba nga abasonzeemu olunwe gwa mpuliriza. Kutegeeza nti nno kwanirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza, kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya mbanirizaako nnyo, abali emitala w'amayanja mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Wabula ngenda maaso n'okukubiriza gwe atannakuba ng'osubscribinga, genda maaso subscribing, naye teweerabirako namukadde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Sarah ono amanyikiddwa nnyo mu Uganda nti political analysts ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu. Avaayo nnyo n'akulitisayizinga n'awaako analytics. Kati yavuddeyo Sarah Bireti n'ayambalira ekitongole oba ffaamu y'aba judiciary olw'okuba nga bakontana n'ensonga za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu eza 2021 mu kalulu akaaliwo omwaka ogwo. Jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali apatitioninze nga omusango agututte mu kkooti, era byonna ebyaliwo ngenda kuba nga mbikutangaazaako olabe omukyala ono ensonga ye lwaki erimu eggumba. Mu statement ku mukutu gwe ogwa Twitter, Sarah agamba akyuzinga abalamuzi okuba nga baakompromisinga ne independence yaabwe nga yo ffaamu ey'obulamuzi ng'abalamuzi beeweebuula ekitiibwa. Era ekikolwa kye baakola kyalaga nti nno tebeetengeredde, tebali independenti. Olw'okuba nga baakompromisinga ne badyekadyeka okulaga nti bali independence n'okugezaako okufeyiringa okuprotectinga constitutional governance mu nsi nga bo. Sarah agamba nti oluvannyuma lw'akalulu ka presidential elections aka 2021 omwo mwali Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform bwe yagezaako okulaba nga achallenginga results ezaava mu kalulu. Newankubadde okusinziira ku Sarah, judiciary bye yakondakitinga bye yalaga oluvannyuma lwa petition, tewaaliwo kintu na kimu ekyalaga apiiru eno. Tebaapurezentinga kintu na kimu. Omulamuzi ono agamba nti nno lawyer ono agamba nti judiciary baagenda mu maaso n'okwexposinga nga bo bennyini nnyini, nga Honorable Robert Kyagulanyi bwe yakwata fayiro oba bwe yali agenda okupatitioninga fayiro mu mwaka gwa 2021 elections, embeera eno eyaliwo, mmane eno eyaliwo gye baakozesa nga bo abalamuzi ba judiciary yali eswaza nnyo. Yabaswaza nnyo nga bo ekitongole ky'abalamuzi ky'abannamateeka mu ggwanga. Era yongedde n'okutangaaza nti incidenti eno eyalimu Justice omulamuzi Esther Kisaakye
Tujjukira bulungi wano mu Supreme Court judge baamubulookinga mulamuzi munnaabwe, baamubulookinga okuderivalinga ensalawo ye okusinziira ku opinion gye yali akoze ku musango guno. Jjukira abalamuzi bonna bamala otunula musango, buli muntu alina okuwaayo opinion ye gy'aba asazeewo nga ye, ne bazikompeyalinga. Singa mubaamu ekirumira, kitegeeza musango gulina okuddamu ne gukutunulwamu. Kati omukyalo ono Judge Esther Kisaakye we yateekayo opinion ye, we baakitegeera nti nno yali yanjawulo ku zaabwe, baamusindiikiriza ne fayiro ye n'etuukibwa n'okubbibwa, oba ebiseera ebyo mukyabijjukira. Tebaamuganya kupulizentinga opinion ye. Tujjukira Kisaakye yagezaako nnyo okuba nga ayagala kwegamba okwexposinga kooti n'ebyo bye baali baagala okusalawo okukola nga ye, nga bagendera ku mateeka ga Mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti nno baali baagala abeere nga yawangudde akalulu. Kati abalamuzi baagezaako okusitoopinga Justice Kisaakye okuba nga tasoma decision ye, judgment ye gye yali akoze. Baagezaako nnyo mulemesa era kyafundikira nga afeirinze okuba nga apulizentinga opinion ye nga ye omulamuzi. Kitegeeza kino kyaleka nga ekitongole ky'obulamuzi nga kiraze nti nno tekigezaako na kuprotectinga constitutional governance mu Uganda, kubanga kyo kyennyini okubanga tekisobola kubanga kyetengerera nga kisobola okusalawo mu mazima. Kino nno kyatukuba wala kubanga ffenna abasinga twakiraba ne tulaba judiciary teri independence, teyeetengeredde. Era wano omulamuzi Kisaakye we yavudde n'alabula lawyer Kisaakye n'alabula abalamuzi bonna balekerawo okukola nga bino ebikolwa mu kkooti ebiwooboola ekitiibwa kyabwe nga bo. Agamba agenda kukola ekisoboka okulaba ng'ateekawo law, okumaintaininga law and order mu democracy, kubanga bannayuganda bangi abayitira mu mbeera eno ensonga zaabwe ne zitakolwako olw'okubanga abalamuzi abatudde mu misango gino tebeetengeredde. Lwaki nkuleetedde ensonga eno? Nnyina ensonga gye njagala okukulaga nti mu Uganda nga tunaatereza constitution ne human rights violence, bino ebitongole omuli ekyobulamuzi, judiciary yonna ogwo gasse ne speaker wa parliament, wandibaddeyo proposal etwalibwa okulaba nga bano babeera balondebwa bantu nga babakubako akalulu nga basiviliani be babalonda okusobola okusafeguardinga eggwanga, kuba bano bakoze kyamaanyi okuwabya eggwanga, bakoze kyamaanyi nnyo okulemeza gavumenti mu buyinza, bakoze kyamaanyi nnyo okwekereza ensonga ez'omugaso nga zandibadde zitwala eggwanga mu maaso nga zisolovingiddwa, naye olw'okubanga babafujjirira omusimbi batambulira ku ntolo za muntu omu ne basirikira ensonga ne bafutyankaka buli kimu, eggwanga ne lisobola okuba nga liwaba.
kati mu kyo kitegeeza nti nno bano baandibadde balondebwa bantu okusobola okuba nga beeguya n'okuba nga bafolowinga abantu kuba kati wano amanya nawaba tali popular mu bantu eri basipiika bajja mulonda, eri ba judiciary gavumenti ejja mulonda, pulezidenti ajja mulonda. Kati bakola buli kimu on behalf of the president, not on behalf of the nationalism. Kitegeeza ba civilian bannaggwanga baba abavuddeko dda kubanga tebalina kye bayinza kukolawo.